sosolyo mukulu wewali omugezi ko noddira abaana ko ossa mu jjinja ko yagala genda ko yagala genda ko kituufu ddala bwe bambuulira saatuula nga lwali lwa mugagga bw'olaba muzibe akungiriza eby'ekibuga nga waliwo eyakimubuulira sembuzi teryantula nga erabira ku nnyiniyo ng'erabira ku nnyiniyo ate omugenge omulaba akayanira ettu nga ku ngalo kwasigalako ensajja nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamvula enantagwira kyeyakimu kibowola omunyogwavu nkwaniriza ku kinogezi ekyolulimi oluganda ku BMTV Africa wano wooyigira ebinuvu ebinyuvu era ebinovu kale nno nembaawo Munabusiro w'enfuna olulimi ey'ekinini okubisosotola okufaananako omufumbalanga bw'asoosotola oluwombo olw'ekkeera ng'asoosotolera mulya luguve we nkugambye binnyumira ebyo bye bireeta obusuulumbi ku matama okufaananako omunyweronywero entenzi gwetera okufuna mu sikalukende ng'ewulidde nti owaayi twandibeera ng'ate tubabula ebbuuta mu mbuga ya Ddungu abange leero kasomeko okutaaba taaba ono kabonero ka mukwano yakisooka tunuulira taaba oyo nga bw'omulaba afaanana olowoleze nnyo bajjajjaffe lwaki bayagala nnyo taaba era ngenda kukuwako ku lulimi olw'enjawulo olwakozesebwanga ku taaba naye ekigambo taaba nga kyo kiggwayo nti nno tabaganya yatabaganyanga abantu era oli ne bwe yabanga alina engeri y'obusungu ng'oba ali mu busungu ng'akoleza emmindi ng'ateekamu akataaba nga kimutebenkeza ebirowoozo taaba olunga atabaganya kutabaganya ge makulu ga taaba si makulu malala bwe tutyo bwe kiggwayo era baamuyitanga taba wadde kati tuwangaaza lulimi lukyuse ndi taaba naye nga kyali nga tabaganya waliwo n'ekyalo eyo bakiyita taba wamala gye nawangayiranga kumpi n'amasiro ga Ssekabaka Ssuuna owookubiri Magulu Nnyondo kalema kansinjo taaba bw'omusimba aleeta ebikoola nga 2, 3 ku 4 awo tugamba nti taaba agudde amatu olwaba agwa amatu ekisaaganda kya taaba nga kisibiddwa wamu tukiyita omugwabya oba omugwabya gwa taaba bw'abeera nga mukambwe ennyo tumuyita enkolezo taaba bw'abanga mukambwe ennyo tuba tumuyisa enkolezo tusobola okumuyita akakoomi era wewaava n'olugero olugamba nti sebukambwe bw'akakoomi obulabira ku nkongwa kakoomi naye abengo batuuma erinnya kakoomi abengo butumanyi erinnya kakoomi linnya lya lugero naye osanga ne bakakoomi ng'amannyo oluusi tebamanyi we gaggwayo balabira bulabizaawo naye ng'erinnya limubuutikidde limugwiridde tamanyi gyeryava amakulu tagategedde kale n'ogamba ensi olwo eba eneeba etya awo omwoyo gwa lulimi we tuviiriddeyo okubeera nga tugamba nti ebintu bino tujja kubeera nga tubyogerako lunye era lumoonyere ng'omulere gwa Ssekabaka Ssuuna abantu baffe tubeere nga tubajunjula sabbiti ejjunjula munafu era tubasuulira akatoogo nga mayanja ow'olusenke ayolekera okubatwala mwekwate ku mugongo gw'envubu temujja kufa nnyanja gwate obulungi bw'empungeezi buyinza okukuleeta okunyamaalirira ng'aya n'omutulago obeere ng'olekerera amalire go jjukira amalire go alekerera amalire ge afa njala tabaganya ntegedde ebikoola ebyataaba kakati taaba gwe banyiga mu mmindi ayitibwa akaduudu taaba gwe banywera mu mmindi ayitibwa akaduudu waliwo gwe banywera ku kyayi nga bamutadde ku kyayi ku nsaano bamusensano ne bateeka ku kyayi otegedde yoyo tumuyita akakooto ate ne wabaawo gwe bazinga mu lusanja bannange binnyumira gwe bateeka mu lusanja bamuyita omusokoto gwa taaba mumubadde mumanyi musokoto gwa njaga kale oluganda omusokoto ogwa taaba kale nno nobeera nga nagwo ogutegeeredde awo taaba n'abeera nga afuuse taaba bw'oba omutadde mu mmindi omuko oguva mu mmindi guyitibwa enkongwa kaakati butaaba obusigalira mu mmindi buyitibwa obukoole ng'onywedde taaba ne busigala mu mmindi buyitibwa nga busiriiriddemu buyitibwa obukoole kyokka oluusi tubuyita ebisiriiza bya taaba naye bw'asigala mu mmindi nga teyaweddewo tumuyita ekindooli
bw'aba asigadde mu mindi era bw'odda okyayiza okukoleza emindi yo n'obeera nga weenywera ku lubindi omuli taaba. Twogedde nnyo ku bya taaba naye obadde okimanyi oba wali okitegeddeko nti edda ennyo baawangayo taaba yennyini obanga tewaziise ku muntu. Baakubikira ekibindi ebuyinja butoole eri egundi ekyannamukaaka. Tewasobola kugenda kuziika ku jjajja oba omutaka ku kyalo. Bwe wagendangayo wagendanga ne taaba anyirira obulungi n'obawa. Era sente ze tuwaayo kanono wendaga okumanya enjawulo naddala mu abali ku mawanga bali mu South Africa, muri Uganda, Abaganda, muri United States of America, muri UK. Oliddayo ibagamba nti gundi nno obadde okimanyi byaka era yafa twamutika n'olume twalwabya. Sente z'oliwaayo kyatuuka mu kitu kyawaayo taaba waayo kingi kwamataaba naye nga kyava ku taaba yennyini gwe baawangayo ege bawanguka amuwadde amataaba olw'okuba nti zino zoowa mu buliwo kandi ngantagala nga kugira zirikibwa amawogo ate nazo edda baawangayo omukozi nnyini. Kale eno nabwe kityo njagala bagamba nawangaza obuliririze omuntu we akoma kugumu kirabika nga nkeeye bwe kuba kugenya nze ŋŋenye bwe ŋŋenye ate n'obudde bukunidde be kuni. Kaakati kiki nsigala wano nga neebambalika ng'omunafu akeera okugulawo oluggi wabula nga nsiibula mbazigirira Motherland Records abalungi ennyo abakukwatira emikolo abakukwatira ennyimba abakukolera ku nsonga zonna ezo ez'amaloboozi ne vidiyo ez'omulembe ennyo. Naye nga nze ku BMTV Africa mbaako nnyo ng'ekibuga ekikuuma empindi nga neegiriisa okufaananako nannyini kikuzi bwe yeegirisiza mu miwundo egy'ekitokolo. Teweerabira subscribinga ku BMTV Africa channel YouTube. Kena ku YouTube tekamu BMTV Africa ojja kubanga ensonga zonna tulina ebintu ebirala kafukunya nga akaagula mukono gwe byogenda okulaba oyige onyumirwe obeere nga tojulirira walala wonna genda bugenzi ku YouTube teka mu BMTV Africa ligende nga bigenda akanannamu etooka ekkulu kegenda n'omumizi mbadde ne kojja wange omulangira Suna. Kale nze mbasiibudde awangaale Semunywa.